ng'abalala ki ekifuula Zari obwenjawulo tuziwulira abantu bakubuulira basanyuka. It's a blessing. It's a blessing because mulimu abantu Katonda b'ayagamba there's the chosen ones. Wallahi they like ekigamba bange bulunaku lumu I am a chosen one. I'm one of the chosen ones. They're a blessing. And it's so much you don't know how people love you, you don't know how when we talk like people get it. I don't know how it happens. So for me, and I don't take it for granted. So to me it's a blessing. So which is your local Zimbabwe when say because I feel like even to it is part of me growing to learn. One mistakes in a mistake so it's not actually a mistake, it's a lesson learned that I learned. Next time you manage to sit them. I'm seeing about no competition. Mulimu abagala okubeeranga mwenna you inspired nga silly competition but you inspired them njagala okubeeranga Zari. I think for me one word ku bakyala abagala okubeeranga nze consistency sebisinga tukwata ku kintu n'okireka n'okwata ekirala consistency kulemerako kukola abakyala mulembe gwa kola abakyala mulembe gwa sugar daddy tebakyala tuwasente bakyala mulembe gwa kola. Women are really now dominating spaces that people thought they were only for men. We are in those spaces and we're doing amazing things. So that is what I would tell people. But one thing I don't take for granted is my work and my family. Nice, yeah, I know. Yeah. Growing up, nawe manye nigenda. Naina kyebayita engereka. Engereka zikozingibwa kuba nti oluusi oluddewo okugyamu amannyo. So eddala bwe litandika okufuluma ne lifuluma nga literinaga kuvaawo. Kati bwe liba lifuluma linoonya we liraga kuba we liri already waliwo erinnya eddala then it plants itself in a different what? In a different position. Kati negagulanga geeri bwe kati. So for me to fix that, nalina ogenda okugyamu amannya agamu, wenajjamu agamu then netekamu braces. Nga bwe nanga nkyatwala emyaka 3 negalininga. Bwe gamala okulininga negatukula. Gabeera marungi neegoza negatukula naye era saakomaawo. Nina njagala amannya agasingako kuba ne bamuna these $1 million smiles ku TV seka bulungi abo. So I inquired and then there's something called veneers. Others call them veneers or veneers. So veneers are actually crowns, right? What do they call them? We call them half crowns. Half crowns, yes. So they place them on top of your teeth. Bawagala kagabo, then you makuzimba kamara. And that's how I actually ended up having my beautiful teeth and they're very white. Yeah. Nakula badango mwangu. Nenda kuzina walwera nezi Zari banye kitungo kitali kikwate mu. Nebero langa walichusa. Naiba naye muli ngasi buli kimu. Omuntu nedda sebuyatera wakati amanyize. Naturally I've had a big butt. Yes. Yeah, I've always had my butt. But since it's been it sounds bad, but that's not how I meant it. But it's been a topic, and for me, I'm very open. Instead of saying I want to like kuwabula, it's not kuwabula. Yes. Like to tell what is the truth. So nalina kabina kange ngakwe kali kanene kuvadaba mani. But actually nakwata mu West yange. Kati West mojikwata muno ojinyiga. Obviously nebina alikola chi. Bivayo nelirabika. Leo batoli kutemu. Just chiringa chupeno tubojinyweza wakati wano nojinyweza ennyo. Eno wagenda kulabika nti wakoze ki. Sakwata ko kabina kange nti nawe nakakwata muno. I've done my worst. I'm proud of it. Nyambale mwe nenda kabulungi omulimu gwange mukoze nzadde abaana. Njabula yene wabalutaya. But if you have money,
nga lwaki nedda musajja era muzaalira ebyo byange nabbange ebyo si public debate musajja wange yawasanze nesaala wange tannabibuuza so babamwezasina sente naye ndihasulanga byonna naye kuva ddala mu bulabika bulungi olina ssente ng'abantu bakulabako abakyala bonna nabakwegomba ki ekiyinza okuleetera Zari atalina bizibu kwata minisitiri teri muntu atalina bizibu ate abantu gyekubeeraku okubeera n'esente n'ebizibu gye beeyongera mbeera n'ebizibu ng'omuntu newentudde wano nina ebizibu naye teryabiraba buli muntu alina ebizibu naye that is one part of my life that I don't want to bring to limelight. Kuba abantu abasinga baagala nnyo okulaba nti oli bubi obonaabona kibasisa, so confusing them. Naye oba tolina ssente show up bakulabe nti you showed up. Mutwalo gumu ogwa dola. Same price. Amanyi veneers nazikolera Turkey. If you Google the prices, it's $10,000. Those are no fun. To look nice. Naye nga bakisirabeka bulungi. Era seneta betumena zikola tuzijabuliremu abaana tuziweeka abantu bazirye era bafe zikolo zeyagaliremu ate ozikolera ki zikolo zeyagaliremu naye kati era omala okuzaala abaana honestly bikyukamu. That's the reality, bikyukamu. Yeah, omuto teruba lunene, but there is always that kamami tummy. Our mothers would understand that kamami tummy tekagenda kabeeraawo nalina okasalamu. Zari abagamba nti no bakola plastic surgery Ebinna like I've made it clear Sikolanga Kubinna Nakola kwata mu Kiwato Kabinna ko automatically kalabika kava obanga nnumba. Zari abantu abatutumufu abasinga baba n'abantu abeetoolodde nga bakujulisa okuwaana akola ki onaye omuntu atulya amaaso n'agamba kino kyokola kikyamu. My family baganda bange ebiseera ebisinga they reprimand me to in a family group member in South Africa. They get in naye kati banoswaza. This one time my brother Karim tingidizera naye kati olaba buswaza. Yeah, they called me to order. That was my family. Then Lutaya, I'm even shocked how he's still with me. I'm shocked how Lutaya is still with me. Well, I think Lutaya yantegera and he understood what exactly he's dealing with now. Quarter, no molding, and I think my life has turned around for the better now since I'm with him. Sometimes when you know Sajanga, they Jirabinji, but there's a question of and I really appreciate you, Lutaya. You're really doing a good job. Binji. Lutaya ebiseera bisinga ntuzanya nga muneka tolala mukyala wange wano ku kino. Binji. Lutaya binji, Lutaya nkwatira mu mistakes nyingi. Abantu abamu abaneetoolodde batasobola kungamba nti Zari, you know, abantu abakwetoolodde mubaita bawujja what? Yeah, something like that. And thank goodness I no longer have those. So it's my husband, it's my family, it's my husband, it's my family. That's it. Okay, Madam Zari, I have 3 questions for you. My name is Musoga Eclipse. I work with Kagamel Online and Magic TV. Ekisookera ddala odeseewo emirimu gye emirala nosalawo gye wano lwafunye invitation. Ki ekyakuleetedde kuba tukumanyi mu line of other businesses z'okola ng'omuntu ki ekyakuwaliriza okujja ate mweno business ate n'otulaga nti ogitegeera nnyo ate n'ekirala lwaki omuntu ali eyo yali yesize okujja wano okusinziira ku kyolabye. And then lastly, why twali awo bufaananyi ne bujja ne tugamba bannange omusajja mu myaka gya 1955 yaliwo naye wali shokitinga ffe tutandikira awo. For me, okay, I've had a journey with my teeth. Now in Bagambia, I've had a journey with my teeth. So, I'm not just Zari. I'm Zari who's been through a lot. Kachiringa kama nchini department kwa mujite kama mtege. Amanya ungatendea mungi nyokumani nalinga nalimba deko na amanya amabi, amavundu, agagerese, agete. Buri chimwe chikwata kumanya nabishu tuzeko
beautiful. So it's been a journey for me to actually have beautiful teeth today. Era bwatabanze kugamba omuntu addako nti waya amanyo kino kyolina okukola kino kyekyetagisiba bwatabanze ayise mu kintu ekyagenda kubaani. Do you understand? Because I understand that part. Ekyokubiri, Why should people trust Identical Care? people should trust Identical Care. It's okay. The place is beautiful. I've met the doctors. Waliwo nebinda binga bakola banga badde wano recently ngakola amanyo era bwe nagalabye gatukudde ngalabuka bulungi ayina nagalaga treating. I think he has cavities, right? Yes. No good. So I mean, it's kintu kyendabyeko, hence the trust. Tusobola okugamba omuntu omulala nti soko mukifaanano kirungi kyekisokera ddala kiyonjo mwena mukirabye n'ekisinga obukulu nti service nnungi. Okay, maybe before you answer the other one, musauka ingale mukatona awo abantu abetaaga okuaccessinga ebintu byammwe abagala omanya more information about you online bayitawa. Shakibu lwakuba nti mumanyi kati naye manyiganye ne Shakibu before. So lwakuba mwakirimirako musajja muto. Akula bulungi. Mulimu abantu abatakula, so he's one of them. Si ya mukulu era nnyo. Gamba family yako is one of them gonna. Etetukula. Naye mwefuna mwena temukula. Alhamdulillah bulungi. Kukyo badde obuzaza. Abantu bangi nnyo abawala bali eyo naddala abasere queen abandiyagadde okubanga babeerako nga Zari. Mateeka ki gayinza okugoberera? Jane yange sekuya seguyaliwano wenali akafe jinja nenzija mu Kampala muno nembeera mu Kitsira kino nengenda UK nensomayo emyaka ebiri nga bwenkuba nekukyeyo nagamba ne ku bantu ze naliko house girl London tebakikiriza napakingako ku sandwich nga tukolera mu fridge nga tukuba birina okuba nga binyuga tebakikiriza nakolako mu supermarket nakolako ebintu bingi. So for me actually naliko muyimbi kati ndi movie star kati ndi entrepreneur bingi ndi brand ambassador kuganya ebintu bingi nze nsigala kukiri ekintu consistency. Ekigambo ekyo kiri kimu naye abantu bakigugulire consistency. Tosobola kukeera ku machano nga I want to be like Zari, but you don't want to put in the hard work, you don't want to put in the extra hours, you don't want to put in effort. Buli kimu waliwo n'ebintu bakuwa obwa brand ambassador ne bakulekera ekintu. Zari, we want you to advertise this product. You have to learn it, you have to use it, or you know kwetegereza nga banani niyo bagikuwadde ogenda kutunda otya remote eno nga tomanyi kiki ekola the functionalities. So consistency, olina okuteekamu extra hours n'ozuuka ekiro n'ogitunuulira n'ogyetegereza bagikuwadde tebakuwadde ekyekola n'ogitestinga n'oginyigaanira. So the extra hours, the hard work, ekirala passion. So ebisinga abantu bakola ekiri zikasitambikola bajja kumpa omusaala gwange. No, put in the passion. Kyagala nti kyokola nkyagala. Waliwo okoma okukyagala okikola bulungi okusinga kiri nti nkikolera musaala. You understand? To mention a few. Olowooza maaso eyo osuubira otegekayo emisomo nga olaba basenga bye bakola emisomo okubanga life coaching mu luzungu I think the word life coaching. Owasenga like the Ugandan version.